Katandise. Okay, batulaba nze habiking Uganda muzukulu wa Mgema ndi wa Grace kati Grace sinika. Tugera kwa ukana. Kasete bulira ali playing abi. Pabule no interview soko jepo. Sirina chendi bwemba sirina we ninga echipapula echitwali bwempeo era bwemba sirina we ninga endiga etaina musumba netaga Oli kulikodi netansedde. Okay, nze habiking Uganda muzukulu wa Mgema mbabuzaako yonna gye musizi. Nayenga bwemera ne Grace tuya mukugeya munatusonyiwa abatulaba. Jona badde ndiyo waka. Ngendo okulaba naye Grace Bobi Wine amutindi. Ku Twitter. Nendoza no Grace nenga kati itaire bijja komera. Sebo nagenzo okulaba ku Facebook bakutindi. Sebo ne napereza message habiking. Natu na panako Bobi Wine antindi. Ni mugamba kati nkumpane chi. How are you? Fine, how are you? I'm fine. Simende sema recording. Ngamayiba nange ne sound munatusonyi wabatulaba. Grace, wabadde oli awo. Soko mbulire nga tune yanjira batulaba. Wampiseeko kati tokyabbanyi. Oli munene mu ggwanga. Naye mwe bange bali bandabye bukulu. Mwe bange betuvudde nabo eri. Naye kati wabadde oli awo. Nade ndi awo nga mukwano gwange nankubira essimu. Nangamba Grace, mama kati goli ku trending ku social media ate lwaki? Tate president akutimbye olowooza buli omu kati takutegedde kunze antimbye wa president ki? Nagamba his excellent konzani. Kugwe Museveni antimbye. Nagamba ani? Anti kati nina mikwano gyange ba president balinga ba president ba masomero bikyebyo kati ndowooza baba no ba president abaabo bano mikwano gyange nti Bobi Wine konze ekiki nabusebuse nengamba kangendeyo. No wasokede ku Twitter. Ku Twitter era gye nasookeddeko mwe nabikudde bweti kyekyasoosa okuza nasanyuse. Nembukabuuka nange nenkolerawo awo reply ku gundi ye. Wakisanze post ya Kamala Banga. Setegeeza bulungi. Naye bwe nagenze eyo bwe nti nasanze ngera kuliko comments nyingi zaabadde I think mu 10+. Nemba tekigenda maaso nasanyuse nnyo cause nali sikisuubira nti Bobi can post me banange. Zani yani ngendako ne ku Instagram page ye ndabangera naye ataddeyo Facebook kwegamba nze ne Instagram makoze reply era saga naye olongo ononya traffic account ekulirawo ne wanakenawo bala no sikubala naye ndowooza kiba kiseera buseera kama nakumekuba wataliko because ezo handles zange zenina like zibadde zisizaamaanyi nnyo kiri awo kujjako TikTok. Yes, Facebook ne TikTok by the way zibadde nnyo. TikTok okozesa manyi Precious K. Kati ngezo trending ennyo naye nga Twitter si nnyo ne Instagram. Naye maama kuva ejjo just n'abantu banjagadde okusinziira ku posti Mr. President yatadde I dated like following nyingi okitegeera. Twitter yapostinze oli mbatu wale. Yapostinze. Onabadde mu 10 mukazi wabe. Mu 10? Yes. Kati oli mbabe. Nakomye mama ndi mu 1098. Leero osula mu 12. Osaga. Kati nkulabe otwitingira kumubootekayo kano bootekayo kali. Oze kifaananyi kyo yakijjewo ekya graduation. I think era yakijje ku Twitter yange oba Facebook ya. Because I postingayo gradi yange before and after graduation. So kanze nakupostinga naye wadde okungambako muno president apostinga. Abikinya apostinze. Bana abantu ne batala ku YouTube ne bagamba
Grace waffe join me to wish my Grace graduation. Congratulations. You are not excited as you era nabudde n'olaba sagambiddeyo congratulations ng'ekinugu kikutta ng'ekinugunugu ki naye nga kati fe omuntu owansi agoyingewa mugumirawo wemuli temugowinga. Anyway, how does it feel for you? Kiwulikika kitya kino okubanga obulamu bwo bweyongerako there is a step bakyogera ate muzungu weeyongerako buli kadde kimpuliza Esanyu kati I think Katonda ayagadde okunyanjula mu bantu ayagadde yes officially ayagadde like nange ndabikibweko mu bantu this time again kitegeera nekirala nti musanyufu nti at least waliwo abagenzi bantegeera ngomanyi kyekitegeeza Bobi Wine okukutegeera gwe okupostingako obupostinze sina Bobi Wine yekka nti nange naawe ate nandi kujjewa musajja wattu Grace ono kansuke mubalopera abatulaba Grace ono kulaba yandideko ekyeko kumutiko twalina okukola interview fenanga buli omu agamba jangu wiiki ejja nesijja kati nange nemugaa wiiki ejja kati kanzije wiiki ejja nemukubira wiiki enyo ndi ku station kati manyi Grace yakola ayina namba y'omusajja gyeyamba saagikubako kubira oyo papa wange ngani gojoka bemazi yana nemala kubira manager nange nina abancontrolling si buli omuntu like okitegeera nina abantu si balungi sibona nti balungi oba mulungi habi n'omulala sijibwa jokuba abamu baba ne intentions zaabwe kunkozesa nange yomayi kyali naye mama wali omufere yajja kwana so kumunyumiza anawe nabeera party onatuwa ku mbozi naye kati Grace abantu ba abiking Uganda batulaba bandyagadde okumanya Grace onatuwamu time tutuule emboozi ya ssaawa namba otunyumize ku bulamu bwo otunyumize ne ku bintu ebikaabya okaabekaaba obuziga nako ebyokaaba munnange I swear kati nze obinyumiza nenkaaba okaaba oba Grace gojonkyaze nja kukukyaza bayida mala kukukyaza ani gokyaza kolende nakukyaziza dde oli wani aŋŋamba ku tigundi wano interview yange nga gwa abuuza nze abiking yange abantu banda banebamanyi kuwulira ebizibu byange olina ebizibu byebiseemu tolina byoyiseemu okukula naye wayita mu bizibu kale ka interview konna kalaba of course olina okubiyitamu olina obisanga ebyo ebizibu ebintu byogamba kati gwe Grace ne tonnyola sibula abatulaba Grace yaliko kati bagwenya mwakukubye ku kyagenda kujja oba ogenda genda erimu I don't know because the secretary yakubiddeko Louis nangamba wants to meet me. They want Who wants to meet you? Bobi Wine. Ngena ba okolo. President. Kadage olira Grace. Noza ndako mna tuli ku gundi batla bangi. Nale yagamba ndoza lero wasuze ku party wagu. Sobola sula yebunange naye just ndi musanyufu nti lwakuba nti ate sobola kola kintu kya kamera personnel omulapa ayidulite omulimu abalera kufuna okuba bagira kuba mugobe stand by wa kamera kutive ba na mu omulimu togera nga ayidita to ne kamera ogera kitagaze igwe bamwa training kale abantu abatala kabiki ndaba babongere ku following ku TikTok ko Gracious K Facebook Grace Kyakuwa Twitter Grace Kyakuwa Instagram Grace Kyakuwa YouTube not really Grace Kyakuwa coming soon coming soon okay nze sigala ndi original situsamanya kale nangenze abiking Uganda TikTok Facebook abiking Facebook abiking elio YouTube
Abiking Uganda. Instagram Abiking Uganda. Facebook when smile acheganya chuka. Na mukaba ndibolo elichuka. Sibula abantu kitone kyachi. Presenting Uganda. Mwebale nnyo kutwagala. Mwebale following. Amongera ku following. Tell a friend to follow again, to subscribe. Tell them to subscribe. Tell them. Ate neyange just soon. Okay. Mbagala nnyo. Ebipya bichajja, birungi bichajja. Continue loving my president. Amen. Continue loving my Chihabi King Babu Chanyinazi. Bye. Bibumire ya manyi. Tuyafuna sound. Kinemirimu gye twasoma. Nzo sagala byo kunzuminga n'embala bino mugiraba. Banya bya kamera bifubira biraddala oba nnyindo nkyamu ne bazoomingira ddala ku nnyindo we bati.